Galero party, party. We do the thing and we repeat it again. We do the life and we repeat it again. Alright. In a darkness is in a light. Everybody double up with the supervisor. Love is in the Mungu yet designer. Reaching to Chidi Fina. Reaching to Chidi Fina. Got to go party. Katona designer. Katona designer. Alright, so Luigi Perspective videos only Dakaye Baba Kaita Pate from the B2C soldiers. Mwana mwala Omega 256 nabaga bakatukube pate era nga tugamba ntinga mwenda tugenda kubera nga tujaguza nga tukuba pate celebrating 10 years of B2C. Omuluja Perspective ogambo tya osibyo tya olunaku Easter Monday kutambulidde tya amanyanze Milka Irene oli ku 21 questions era jaga kujigiza tubanafa bateka mu nsimbi banafa banumida bagamba mukwano goina ine yetaga sente bano bachimalanga choino kolagena kusimyo downloading a Numida app ojja kubo bafuna bulungi abetaze bakubire ku 0800 ate gwagala bawereza ku WhatsApp message osobola bawereza ku 0787568903 ngabonda banayingiddewo ne B2C soldiers abamu bangambye nti babayita B2C entertainment kwegamba buli omu ayina naye ngera we are born to conquer not so Kampala boys mubuze kubala biba Spark TV. Yo, abalayiva Spark TV nze bampita Julio era nga mbabuzaako musibe mutya mutambudde mutya Easter Monday batambulidde etya big up on yourself. Yo, bampita Bobby Lash Soldier kuva mu B2C era nga ndi musanyufu era nga mbabuzaako nti mugamba mutya Easter holidays zibayisiza batya. I know. Come on, big up on yourself. Yes, but Mr. Lee Soldier from the great B2C mbabuzaako nange sanyusa okubeerako wano. The beautiful one, yeah. All right, abakulu zaba ino na koralero. Yes, era tugera kubanga tubabuza wano na wali bibuzo bya mwetwa bifunye bulungi. Mugamba mutya. Molido. Bitambula bitya. Be nice. Tutandikire mu myaka 10. Yeah. Njagala soke mutuzeyeke mabega we mwesanga myaka 10 ani yasoko okumitinga munne. Yes, chali chitya. Mwali ne myaka emeka by then. B2C is celebrating 10 years. Music. Yes. They were celebrating music more than business. 20 years. Yeah. Of friendship? Yeah. Three of us. Dinda kumwa meeting ati. Twakulira ku kyalo kye kimu. Wena muli bana ba machinji. Machini Luwafu. Twakulira eyo, we went to the same school. We went to the Olimba. same churches. We shared like waka wali tuli ba neighbors in a way. So this nali nasoka aze kuba mukwano gwa Julio oyo. Bamanyi. That is kuva mu somero. mu meeting at P7. P6, yeah. P6, yeah. Naye mushimenti n'abantu babeera babiri for a long time batukane bafaana. Lowooza ti baba bagamba. Twatulako omutoka omukazi nga tuyita balongo. Muli balongo. Nga tukyasoma ya. Secondary. Okay. Yeah, that's when I met Julio. But Julio and Bobby, they met. Kati ate nze ne Bobby twasoma nga ffenna mu primary. P1, Bobby. Primary. Ani kayungirizi abagatta mwene mwene n'abafula basatu. Tweyunga. Kayungirizi nyizo ki attributinga ku ssomero. Okay. Secondary school. Okay. Because in our secondary, I went to school first. Julio are reporting late. Yansanga already wendi kati we yaja because yali amanyi from way back. He just came to me, came where I was sitting. Okay. Sat next to me. It was Netkoleza. The Bobby yali kusomera demo. Twesa tuli mu mbeera ninga twemanyi even before school, before that school. Ku ssomero mwali muyimbanga nga mwina groups. Group yamwe bagiyitanga batya by then. B2C. You the lie. Kuvanga muli bana batya mwetumanga B2C. Kitegeeza ki by then. Then it was Boys to Conquer. Boys to Conquer. Nga mwagala konkaringa ssomero. Life. Okay. And then mufuluma. Fuluma ne fuka Born to Conquer. Born to Conquer. Kati tuli Born to Conquer. Mu myaka gino 10 mulowooza mukonkalinze bye mwali mwagala okufuna. Yeah, according to the vision yaffe, the plan gye twalina. Okay. I think we have almost achieved. Mwachivinzeko Ebimu. Now the next step ye tulina omanyi tuzirina. Ziri awo ziri mu line. Ziri mu line. Ziri written down. Chemusaba mutubireyo ku playlist yamwe gye muga kino twakikola erinnya of course mwalikola. Yeah. At least the market of Uganda was So we are planning international.
Now the next plan is East Africa. East Africa. Naye ate ndabye Rwanda mubaddeyo mukoze Anti kati already katutani kujiyingira, but we want it captured properly. Okay. Like Uganda. So bwe tumala zino 10 years ekiddako tufuluma East Africa. Total capturing of East Africa. Oluswayiri twera boduyimbawo. Tujja duyimba nolampakano laba. Nodogera. Ndolaba. Tujja duyimba nodogera. Atwana Uganda mwagano kwata oluswayiri mugamba lwaba namaje. Otegedde tutiisa nanti nalo naye tujja duyimba. Naye challenge mwina mujja duyiga. Okay. Emyaka gye mbadde mu music industry bizibu ki bye musisinkanye bye mugamba myuka ebyo tetuli byerabira. Ka challenge konake mwamiti. Nze challenge ekyasinza okubayo omuyimbi is abantu kuzalawo. To accept you. Baba zala wako. To accept you is a very big challenge. Ife tubadde tumanyi mwava mu ggulu ne mu. Baba zala ko. Bazala wane kati. Bokola olimba olungi mu industry bw'oba otandika oyimba, you make a good song, nebakutegeera. N'oluyimba oterikuwa fan base. Lukutandisa olugendo olufuna fan base. Mutunyumiza story we baba zala wida. Akunkagala. Kemujjukirayo. Bobi kakujjukira. Okuzala wasijja gamba mbu kungi nnyo naye ng'okuzala kubeerawo mu buli muntu. Omanye ekiriwo nti buli muntu abeera n'abantu abamwagala n'abatamwagala. So tosobola kubeerawo nga tolenayo omuntu atakwagala. Kati ezzalawo ebiseera ebisinga livamu abo abantu abatakola ki, abatakutegeera abagamba. Ate challenge asinga ng'okuba nti abakuzalawa oyinza olowooza kale bafaani. Ate bafaani abo abamu nga bakolerera ku ki? Ku media ate olina otwala eki? Endongo kati ng'endongo gitwalayo. Naye omuntu atakwagala nga takutegedde buvunaanyizibwa bwabwe okuzalawa. Okay, still ku challenges. Okola abantu abasatu kiba kizibu naye mukisobodde okikola okuva lwe mwatandika for 10 years now. Muyina challenge mwamitingako mu studio the first time nga mu recording olimbala mu Rasoka. Studio? I think there's something about B2C twinenge gye tubadde passionate from the word go. Okay. And we were inspired by Radio and Visual mostly. We loved the fact that the Bali group babitekawo nga bakkirizaamu. So we just wanted to portray something of the sort. And remember, ffe twali bakyali already. Kati mu studio tulina different abilities. Ate tulina amaloboozi ag'enjawulo. Nobody there's no like clashing. Yeah. If we are me and Mr. sounded the same, at least that would be a challenge. Ayimba voice. No, that style, your dobozi there, is just unique in a way. Buli omu ali unique in a way. Oh, so buli omu advance janga yiye. Well, if when nyimbe byali sounding at me. Oh. You are nyimbe byanga sounding at me. Oh. Okay. Eshashe jagalo manyani abambaza mu videos. We use abantu abenjawulo omuli Brands. Yes. Ne mubaamu Alan Senior. Ne mubaamu Kaijuka Abbas. Then olwo nerabidde Kicks by Ame. Wow. So bano ba designers bonna tugenda balabanga mujaguza. Buli omu agenda kubako ne touch. Yeah, sure. Oba mwine omuntu gwe mwa specify nze gwe mwagambye ntono yagenda otwambaza yika. What is very unique about this show, by the way, people should know. Oba nabambi ononye. I think it's this show is going to be taking you through the start to where we are. So ataya remember those, it's going to be a transition of how we've been changing. That should be a question. Kuba wali mwatandika you surprise oyinza okuba surprise. Ate tunomalizanga zizeeko, that's the issue. Okay, tuze tulaba mukola collabos ez'enjawulo. Mutunuulira ki nga mukola collabos? Mutunuulira ki? B2C tuli bayimbi abali fan b'abayimbi abenjawulo. We love music passionately, like I said. We are big fans of very many Ugandan artists. Kwanga Uganda erimu abayimbi bangi abayimba obulungi. So tulina betwagala tugamba I think we can do something with this person. Katumwagadde bwagazi. However, waliwo n'abantu approachinga n'ayagala kukola naffe. Tutunula naye mu nkola ye y'ebintu
but ndoze ekintu ekisinza otwanguyiza collaborations ebadde nkwatagana yaffe n'abayimbi abo. So the relationship gyemulina n'abantu yebanguyiza. Kwafe tuli bangu kukwatagana nabo naffe twanguya obulamu bwabwe. Korabo ki gye mugamba nti bannaye luno oluyimba we twaluba lwatusurprisinga okusinga endala? Surprising with some I think it's a Gutujja. Gutujja? Wow. Why? Because the rate at which it spread, wildfire. One flumism time chi. Was it lockdown? Was 2019. No, 2019. 2019 before lockdown. Yeah, before lockdown. And you want to call Oluyemba? But Oluyemba was put to Alwandika. Oh, you write as well? Yeah, we write it. Enyimba zamwe zonna mwabaziwandika. Most of them, 90%. We've worked with Final, we've worked with Yes so much, we've worked with Nikolai, Sammy Lyrical, okay, and some other guys. Okay, to Gen Z generation you piano za music mumula bya Chusi. Mukiriza nti Chusi obata Yes. Mubana bana abapya bazze ani bwe mugamba nti ono bwe tuva muno ono tumulumba. Like okuba kola naye. Yes. There are very many new kids on the block. I'll give you a list, but very many. To Chawalaba, if there's time and if God allows, we shall work with any of them. But personally, Nina Benjagara, Jinga, Aninoni, the young voice is a good one. Wow. There's some other kid called Vairota. There's some other boy called Latiwizi. There's some other. Maxan. Wow. Banji. Joey Landa. Kati waliwo bana abana batanana ku recordinga. Nenga bakuba zi freestyle babera ku hip hop. Which management? Mulimu under what management? B2C management. B2C management. B2C management eyinayo abana abalabe bringinga. Chiri mukubo echo. Chiri mukubo. Yes, just coming. But in case you're to bring, mugenda baleta solos oba era mujaba grooming nga basatu. It will just depend. It will depend. But the chintu cha group, sicha kutegeka. I've never done anything solo. Okay. Personally, like I've told you, for 2 meeting akuvada. Netula banga twina abafenna. Paka wana wetuli. Group says imwe splitting away. Because it has to be natural. Because the dreams are different. You were friends. It was natural. Charlie natural, and it happened. It just happened. It's just happening. So there is no B2C splitting. I don't think so. Keeping okuba stronger. Actually nze doza tewali wonsonga ya nemu yo nayo netu. Songa hizo vela. Emwe eliweti jemmanyi. Katonda ya chatu ya. Yeah, it's God's grace, yeah. God's grace. Muli balokole. Musabira. Sabira Holy Ghost Trust Center Church. Sabira ku Jesus Power Church. Always sabira wa pastor Ogenda. Nyimba. Ochakuba ebidongo mu church. In church, yeah. If I'm giving space, I can. However, better go because the rehearsals nabo. Tusubira akaliba konna nga kali mu eli side okuveno. Yes, sure. We are planning on an album actually. EP. Yeah, gospel. Gospel mwandi yagadde kuyimba nani? Korabo. Of course, definitely. I think we'll get together Korabo. Yeah, very soon. Already it is already the pipeline. Wow. We bali abana abayimba bulungi. There's some other mwalo mtoyo. Nyanya nsingira. Kristo gale. Karo Komeza. So nyimba namwe muziwulire. Very Maife tubeereno ntubajaje ntubatengaza mu tochi ne tugana ebalo baloko. One beautiful thing about dini oba Christianity oba ngeri gyotwala mu Katonda ebintu ebiri nnyo personal. Ebintu bya Katonda si bya business, si bya show business kujja kulaga abantu nze ndi mu business ya Katonda. My faith it is God so much. It is between you and God. Yes, so it is ministry. Mwava ku bazadde bamwe kye babakulizaako ekya Katonda. You've never left church. We've never left church. And on Sunday nabadde ku church. Ever since church fe jirwaso kusabiramu. Tukyali bato nekati.
We have not changed church. Okuva wali obaddeko ng'olina emyaka, I remember twaliyo ndoozi emyaka ng'etaano. Emyaka etaano up to today. Wow. How did they receive us? Somehow, batumanyira kati tuludde nabo. At first, byabeebutiisaamu kwabamu. Trust babagamba tuli balina. Babagamba ku church. Tife tunywa musaayi. Tunywa musaayi. Ekyo mukitereeza mutya? Abajja ne balaba. Sister wa Bobby. Yabigwako eyo amugamba abo tebalya mmere. N'agamba no balaba. Banywa musaayi era ne bagirya emmere bafa. Kati najja n'atupima. Nino zanga tatufuna katuli abantu. Ndobana asigala atya. Nabatege mmere. So one time no she came at home. One time najja opa ejjanga nenga tubitegeera. Najja mune natanga tuli ate nga tulya nnyo. Natandise n'ebyuma ndowooza awo. N'agamba nimwe mumayinze bulijjo mmayinze mukyalya mmere munywa musaayi. Kati alina gwe yagwako yabalimba abantu n'abagamba ebyo ebintu ya. But nga beganda ebintu bya Katonda biri nnyo personal okusinga ekirala kyo. Recently mwakoze korabo ne Omega 256 abadde alina ekivulu ekisazibwamu namwe mabega wali. How has it been okutegeka ekivulu ng'olina promoters with promoters? Honest opinion is events are not easy to organize. Ngaola about 10 years kati ya Beatles. Si changu. First omuntu gojitegese naye nawe mulina okubanga muri in sync. Yes, because first ayagala ekiroto kyo kituukiriza gwe ng'omuntu naawe n'ekiroto kyoyagala otuukiriza kati webanga tebimarinze together promoter naawe mugenda sika omugwa muki munene era ffe show yaffe eri ya last year ndowooza one of the reasons as to why twagijjayo because we didn't get that. Okay. Yeah. How do these promoters baba affecting batya brand wise then no kubanga bafanzi bamwe mutadde ku bunkenke atage no scam kebo. Yeah, kino kibakuza kitema bega. Kituza of course chikunyigiriza as an artist ngotaddeyo ekivulu ate no because gwe nekyo kyagala otuukiriza. Naye ate promoter naye ina limit ku investment. Baso gamba nti now this is what I can. Okuteekamu nawe yongereza akoteekamu. Oh, so for umusango fitera gusalira ba promoters. Naye biri two way. Kisingawe nkugamba kisinza promoter ngeri kijja ku receivinze mu gwe ng'omuntu na kikyagala okujjamu. Because all our promoters so gamba nti bitu sinze njagala nnyo amafan. I would want them to give me that very nice show okitegedde with profits or not. Nina atekamu just ngagala mukole ekivulu. Wale ne promoter yenga ja purely profits. Purely profits. Okay, awengendo babuliza ekivulu kya mwe kyasoka Friends of B2C ani yakitegeka? Wow. Wow, Friends of B2C. Friends of B2C. Mwacherabira. Bobby Lash was the orchestrator, I think. Yali top promoter, no? Bobby yali promoter people. By then, it was actually the B2C soldiers. Yes. They were contributing. Okweche chivule Yes, the fans. It was the family soldiers. It was a family. Mwali mikwano jaffe besobola kwerabira bakeko Simon Neria Mebo Bolingo like there's a lot of friends. It was family. Bobby, if you go and watch the video of One Sensera, buli muntu yali mu video. Exactly. Most of them abaliwo waliwo abatambula waliwo abafulumegwana naye abaliwo bagenda beerawo n'abafulume babeera online. I know. Okay, so ekino ekivulu ani ali mu kitegeka right now ekipya kye muyina kye mugenda okukola Mukaya events. Lwaki mwalonze bwe? Twatulaawo omanyi tugambye nti osooka n'owuliriza ebintu by'omuntu byasobola okuwa oba byagenda okugatta ku kivulu oba byagenda okubagattako nga mu abantu and then bwe mulaba nga musobola okukwatagana then you go on with the deal. So twatula ne Mukaya nga tulaba ebintu byaffe agenda kukola ki kubikolera ddala nga wakikola ki closer to B2C mukwano gwaffe somehow bwe tubateekayo dates
yagamba tukole na John Bode. So bobo yagala okola ne ba B2C, you have to befriend them first. Omujali ku Spark TV tulira bakulu B2C wabula akade kaffe kagenderera ngenda basaba mutulekeyo akatalekeka. We are winding up. Akatalekeka kali nti ennaku z'omwezi nga mwenda bw'osoba kino ekivulu toyina byogenda kunyumya in the next 10 years. Yeah, sure. Toyina byogenda kunyumya. Okay. I'm telling you, you've not seen 3 boys on stage celebrating 10 years. It has not happened in Uganda before. So tugambe kye kivulu ky'omwaka. It should be. It should be because tetubanga kona trio mu Uganda. At least it is the first legacy we are doing. Wow. Buli ayagala music wa Uganda wandi agadola B2C nga yongera emyaka meka 10 maaso because it is one of the things ebigenda okubanga biraga unity. Kyetusobola n'okulaga mu nsi nti bannaye bano abasajja abadde bonna emyaka emeka emyaka 3 myaka 10 myaka obakaddiye bonna okigedde. So I think mujje tulabe ekigenda okuba ekyenjawulo kekatalekeka tubakubire akapera of any song obakaliwa obulungi bunnuma eka wennakulira tewali basezi twazanyanga kakebe najja ku binazi obukwanso mpafuna mu ngodi kyovola bannasoboka nakula bunoni olujja lwali lugezi nga twayasa nazi twakubanga neddulu twali bapimi yatata musi ate mama musabi twebola bakatonda yatukuma bugubi ate twali balimi nga tuziba ku matatu tusula ku maji. All right, it is 10.